mpola mpola inshallah. Eriya batafaayo kufuna tukopi ezo nenga ilmu okujinyweza olina jinyweza bil kitaba n'okuwandiika. Kitabo kye tusomamu kya mukadde waffe Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan. Saba Allah subhanahu wa ta'ala amutuwera obulungi bungi. Ensonga gye tuliko olwaleero inshallah bagye twatuukako twali twogera biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kuze twayita al asbab allati addat ila dhuhuri al bid'i, zavirako bid'a, ensonga zavirako bid'a okubanga ebeera muntashira esaasaana. Ensonga gye tuliko ensonga ya kubiri, ng'ensonga esooka twagiyita oba sheekh yagiyita aljahlu bi ahkaami ddiin, obutamanya kulamula kwa busiramu bwaffe oba okulamula kw'eddiini. Bitwalabako byebyo ku nsonga eyo biwera. Kitwagenzeeko inshallah tabaraka wa ta'ala ensonga ey'okubiri sheekh gye yatugamba aljahlu bi ahkaami ddiin, obutamanya kulamula kwa ddiini. Kitwagenzeeko ittibaa'u alhawa baka alayhi salatu wassalaam. Bwe tusisinkana etteeka lyonna tumanye nti liva wa Allah subhanahu wa ta'ala, ate yo mubaka omulimu omunene gwe yalina kwe kutuusa sallallahu alayhi wasallam, ate ffe biryatuukamu okuwuliriza n'okusiima okulamula okwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yalamula era kwe yatuma omubaka alayhi salatu wassalaam. Sheikh yagamba man a'rada 'anil kitabi was sunnah, man a'rada 'anil kitabi was sunnah, omuntu akuba amabega ebyo Allah byassa mu Qur'ani, was sunnah n'enjigiriza y'omubaka sallallahu alayhi wasallam, ekigenda okuddirira ku ye ittaba'a hawaahu, olubutereevu aba amaze okuyingira mu kugoberera kw'okwagala kwe oba okwagala kw'omutima gwe. Akitegeeza okwewala eddagala erisooka kubanga teweesamba ku Qur'ani kyegamba. Ekyokubiri omubaka kyeyagamba sallallahu alayhi wasallam, buno byesamba sheekh yagamba nti abakifunye ekyo butereevu aba amaze okwesogga mu bagoberedde okwagala kw'emitima gyabwe. Kama qala ta'ala, nga Allah byagamba mu Qur'ani, fa in lam yastajibu lak, bwe banaaba tebayanukudde kyozze nakyo, fa'lamu annama yattabi'una ahwaahum, manya tekijja kuba kibatutte oba kibatadde mu abo abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe. Kyeyava abuuza ekibuuzo mu aya yennyini eyo ti waman adallu mimman ittaba'a hawa bighayri hudan min Allah. Mulowooza ani ayinza okusinga okuba nti mubuze, oba ani ayinza okuba omubuze okusinga omuntu oyo? Aluwa alladhi a'rada 'anil kitabi was sunnah, yeesambye Qur'ani ne hadith z'omubaka sallallahu alayhi wasallam. N'agamba nti obubuze obwo buba bukujje ku ekyo Allah kiyassa, ate nga tukitegeera butegeezi nti Allah tabaraka wa ta'ala kiyassa ye Qur'ani ne byeyatuma ebyatuusibwa omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aya esanga mu suratul Qasas aya ya 50. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala era tugamba ti afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Olaba omuntu afudde, olaba oti omuntu afudde
okwagala kw'omutima gwe nga kyagoberera ye Katonda we. Kitegeeza nti okwagala kw'omutima kuno omuntu asobola okuteeka mu ddaraja eyo Allah gy'alimu, kubanga kumulagira ne kumuziyiza nga Allah bw'alagira era bw'akola atya bw'atugaana. Oba ntegereka bulungi? Allah ya'muruna wa yanhana, Allah atulagira ate atuziyiza. N'okwagala kw'omutima gwe kusobola okuyingira mu ddaraja yennyini eyo ne kukulagira n'okukuziyiza era n'oleka ate n'okola. Naye nga kyenjagala omanye nti kukulagira bi aksi ma ya'murullah, opposite ye Allah byakola atya byalagira. Omutima kizibu nnyo okukulagira nti okujjako okulwanagana nagwo obulwanyi n'ogusika oguzze ku kituufu. Sura ompulidde bulungi sebo? Aya sebo njijje mu suratu eyitibwa Al-Jathiya, Al-Jathiya aya 23. Kati sura ekigambo kino okukifuna obulungi kiki twagala okutegeeza. Olaba ng'oweese omusaabaze ku pikipiki alina kutunulawa, kati bw'omuweeka ng'atunudde ye atunudde eri nga te pikipiki edde eno, owulira otya bw'avuga? Tomuvuga? Aba akusumbuwa muki ng'ate atudde ku piki? Muba temukwatagana. Kakati ebintu byagala kufaanagana bwe bityo. Ekyokubiri, ekifaananyi kiyinza okuvayo bulungi. Lumu nali nvuga emmotoka nga nina gwe nvuga ne tuyita ku baali bagenda e Namugongo, naye emmotoka yali eddukamuko emisinde. Budde bwali bwakirumuuku n'aŋŋamba nti ate abo nga batambula badde eno gye tuva, ate Namugongo tali Kampala. Amakulu nti ye ku sipiidi y'emmotoka yalabanga bano abatambula baddawa emabega. Oba kitegerekese kyenyogerako? Namwe omutwe mwalinga mu buto ng'emiti olaba gitambula giddawa? Kati ye ate emiti ndaba gyandibale gigenda bugenzi mu maaso gye tukola tutya? Kati embeera efaanagana bw'etyo ye muntu agobera okwagala kw'omutima gwe ekifaananyi kye tuyinza okufaananya. Ti ebintu bye yaba abivuga liki? Livansi. Kati Allah kyatugambye nti wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah namujja ku layini, wa khatama ala qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah. Allah tabaraka wa ta'ala sulukuta n'osigala ng'owangaala nga bw'oyagadde bw'otyo, omutima ne gubeerako envumbo nga ne bagamba ekigambo qaala Allahu ta'ala nga la tasma, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasma, tokyusa, towulira, tokivaako. Era nga oluusi oyinza n'okujuliza wajadna abaana kadhalika yaf'aluun, bino bye mutugamba ffe twasanga bwe batyo bakadde baffe bakola batya? Bakola. Ate kakati after all muli baki? Sheikh omundi nagwe nadde mpuliriza ng'asomesa yadayogera ku siyaamu y'omusabti, naye yayogedde akagambo ne kansanyusa nnyo. Naga nti kiba kizibu nnyo omuntu okukakasa okutegeera kw'omuntu ng'akunyumiza taata, omwana anyumiza taata ebyaliwo nga mu kaseera bazaalira taata, naye ng'omwana yabimanyi nga ye taata takola atya? Era gwe taata tobimanyi, leka nze nkunnyonnyole. Simanyi oba kigambo kitegeerese bulungi Sheikh kiyagezezzaako okujuliza. Ekyokulabirako nti ku bufuzi bwa Amini, Eid Amini, waliwo abaaliwo nga bazaaliddwa era ne bamulaba nako. Kitegereka bulungi? Kakati omuntu azaaliddwa ku mulembe gwa Museveni ayagala kutegeeza bali abaaliwo nga Amini we yafugira nti bo baali tebamanyi, ye amanyi okusinga bo abakola batya? Abamulaba nako. Idhan tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okussa envumbo ku mutima gw'omuntu afaanagana bw'atyo
n'amuta n'asigalayo ku mbeera ye. Lwaki? Annahu yahkum biqalbihi, alamula na mutima gwe oba kwagala kwa mutima gwe kyagoberera era kyasinga okwetaaga. Ne kiba nga nayo nsonga nnene fi idhharu lbidai, mukusaasanya bidaa, mukusaasanya bidaa. Simuba ntegereka bulungi. Era ng'emu ku nsonga enkulu, yemu ku nsonga enkulu. Omusajja asobola okuyimirira wayimiridde n'aleeta obujulizi ku nsonga, naye ng'ekibumuleetesa alina kyayagala omutima gwe kyegumugamba, so si intisharu lislaami, kusaasanya buki busiraamu. Omu ku bawalimu baffe ekitabo bakiyita Madarik Salikin, temukirinaawo naye ibaara musobola giwandiika, yagamba nti la budda min al ikhilaasi, bw'oba oyagala okwetaasako ittiba'u lhawa, la budda min al ikhilaasi, oteekeddwa buteekwa okukola ku lwa Allah tabaraka wataala, kubeera mukhlis, okukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim ekigambo ekyo ye bwe yayogera ikhilaasi yagamba bw'ati. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba nti al-ikhilaas, kibayita ikhilaas, alla tatluba ala amalika shahidan ghayra Allah, alla tatluba ala amalika shahidan ghayra Allah, kwe kuba ntonoonyanga mu mulimu gwo gw'okola ng'olinayo gw'oyagala akumanye nti ogukoze, akuwulire nti wagukoze, akutegere nti ogukoze, nga ye mujulizi w'omulimu gwo atali ani? Atali Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba ekyokubiri, wala mujaziyan, yadde agenda okukusasula empeera, tonoonyangayo omulala okujjako ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba abantu tebalina kibasasula, naye omulimu gw'okoze ojja kufunamu empeera zaagwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, oba okuviiramu awo. So nga abantu bw'embeera yaabwe ekoma wano okukola kutya, kuwanawaanamu awo, masha Allah, nekiggweeraawo. Idhan ittiba'u lhawa, ogobera okwagala kw'emitima gyaffe, kuyingira mu mirimu kumpi gyonna. Nadde mpuliriza omusomo gwa Sheekhe gamuyita Sheekh Isa Kakembo, yabadde ayogera ku ikhilaasi. Saba Allah musaasire era mutukuumire wali mulamu. N'agamba nti okumanya ikhilaasi nkulu nnyo mu mirimu gyaffe, eteeka omuntu essuubi mu mulimu gwe, emuteekamu essuubi nti era bulikya nenkola ki. Naye omuntu atalina ikhilaasi yatuusa butuusa mukolo gwa kukola mulimu ogwo, ate ensadde bamanja ki, ate ensiibe bamanja ki, naye okoze ku lwani era okoze otya? Ntegereka bulungi bakadde bange? Okoze ku lwani era okoze otya hatha al-amal, omulimu ogwo? Nga kitegeeza ki? Ti okwongera okuwona era la budda min al-ilmi, ikhlaasu emala okuyingirawo, ate olina okuba n'erimu y'ekyo kyogenda okukola. La budda min al-ilmi, n'erimu erina okubeerawo, nkikole ntya, kannoonye bwe bakikola. Imam Ibn al-Qayyim era yayogera ku kigambo kya irimu, ekyo nakyo kiriiwaawo, solo kiwandiika rahimahullah. Yagamba ilamu, manya, anna awwal talbis iblis ala nnas, ekimu ku iblis kyeyayambaza abantu. Awwal talbis iblis ala nnas, ekimu ku iblis byeyayambaza abantu, ekyasookera ddala saddihim an al-ilmi, kubalemesa kukola kutya, kuyiga. Ilam anna talbis iblis ala nnas
saddihim an lilmi kubajja kukola ki kasemala okukwata ekyo kasemala okukozesa ekyo noota irimu khalas ng'owedde kitegeeza emirundi egisinga ogenda kukola ala jahlin kyetwasooka okulaba ekyokubisa tattabiu ahwaak ojja kugobera kwagala mutima kyekugamba kubanga la ilma laka tolina kyomanyi ku nsonga eyo aye tofuddeyo kinoonya simuba ntegereka bulungi idhan ya jamaatul khair ebigambo ebyo tubiwe ekitiibwa byabakadde baffe abakulembera Sheikh biyala amaliriza ekigambo ekyo Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba nti anna al-ilma nur lianna al-ilma nurun olwokubanga iri mu kitangaala nagandi faidha atfa'a masabihihim bwemala okuzikiza ekitangaala ekyo abantu ne basigala nga tebakifunye khabbatahum ad-dalam ngebabuutikira n'ekizikiza khabbatahum fi dhalamin ebabuutikira n'ekizikiza kaifa shaa nga webeyagadde kuba omuntu lwabeera mu nzikiza osobola okukola kyonna asobola okweyambula kati walisinga ettala zivaako fena tusobola okufuluma nga kama mpolampola olwokuba mulimu enzikiza tewali alaba munne omuziki ne gusigala nga mukalu oba omuntu nasigala nga yeyogeza yeka nga abantu baweddemu dda bagenze kuba tewali alaba munne nzikiza kati ibilisi bwemala okussaawo ekyambalo ky'obutamanya mu bantu eba ezikiza ekitangala kya ilmu olwo ijja kuba ebatambuliza mu kizikiza abantu ne batambulira mu kizikiza bw'otuuka ku bakadde baffe saba Allah bawe hidaaya kubanga be bazze batulera mu ilmu njagala bawaayo omu kuba yafa Allah yamutwala saba Allah amusaasire yali Sheikh Nuhu Hamza Muzata naye yali asoma e Madina yasoma ku khutuba ennakasero saagirabako wabula nawulirako ebigambo ebyo nga byogerwa ne omusomo gwe yaleeta yali avumirira bid'a obubi bwa bid'a nga Sheikh ilimu akyakola atya akyagifuna okuva ku buwalimu abazito n'ebimu ku bigambo byayogera naga nti banabbid'a okumanya babi kati ni mu statement ya Sheikh ani banabbid'a okumanya babi batuuse n'okubika olubuto oluvuddemu nabo balwabiza olumbe basobole okulya emmere naye bwakya ku makya nga sitaani yamwambaza kino ekizikiza ky'obutamanya n'akyusa omudumu n'agukuba kati bano ababadde bavumirira bid'a tebalina mpisa wa asbaha Sheikh n'akeesa ku makya nga Sheikh y'omukuba mu butadde abakulu ng'ate musajja ilmu agikoze atya Sheikh munne bwe yali amuradda amuddiza ekigambo n'amugamba nti Sheikh oli azaamaanyizza abakussaamu ssente okujja okusomesa abantu kiki wasoma kati osomesa kyoyagala kyewasoma wakola otya naye ayinza okuba siyeyagala akiveeko talbis iblis eyinza okuba ibulisi yamwambaza ekyambalo ekyo Sheikh n'awuguka n'abalala bawalimu baffe bangi bayinza okuwuguka olw'embeera ez'enjawulo idhan ya jamaatul khair tugamba nti twongere okunywera waliwo akagambo k'omuwarabu kamu yagamba okumanya ilmu ya bbeeyi era yakitiibwa omuntu asobola okunyweza okwagala kw'omutima n'akuvaako naye olwokuba nti abantu tebafaayo Sheikh yagereza ku muti waliwo atamanyi muti yagamba nti omusajja asobola okusimba omuti mu Buwarabu
tebalina nnyo sizoni za nkuba naye balina amalimiro bafukirira maki mafukirire oli asimba emiti gye n'agifukirira twaliko mu nsi emu eyo naye nga waliwo kagadeni bakateekako buli lunaku ku makya n'akawungeezi ku makya bakafukirira okufaako obufi naye nga kaguriini era nga oli ayitawo ganti ogenda wa ngenda waliku al ardu al hadara green ki green garden nga bakenyumirizamu kuba balaba kabbeeyi mu nsi yaabwe tekandibaddemu naye olwokuba kalinako abakakola batya abakalabirira kasobola okubeerawo kati sheekha yayita ekifaananyi n'agamba nti saqaina ashajara omuntu asobola okuwa obudde n'afukirira omuti fa athmir au fa athmara omuti ogwo ne gukula ne guvaako ebiki kitegerekese bulungi n'agamba naye wasaqaina albashara yaleetera nekyakufukirira ne tuliikiriza omuntu fa ankara ate ye omuntu bimutama buki tikasere batugambe ebyo naye omuti buli gufuna amazzi guba n'essuubi gwagufukiridde amazzi tolina ebibala byogenda okuggyako naye waliwo omuntu nga buli lwafuna irimu ate ayongera kukoowa nakwetamwa bikaseera batugambe ebyo nze byantama so gwe omuti tegwetamwa kubanga olina kyogusuubiramu kati hakadha bwe bati abantu bebawangala baani alladhina yattabi'una ahwaahum abagoberera okwagala kw'emiki tuzzeeyo insha allahu taala banyuma lw'ebigambo byabawalimu bwaffe abo ddeyo ku kitabo ku bigambo bya sheekhe yaleeta assababu thalith ensonga eyokusatu yagaa nti attaassubu li arai rijaali abantu okwesigama n'okwenywereza ku ndaba zaki z'abasajja barijaalu era abantu abamu batera obbaga nti sammu lana rijaalukum mutubuulire mujja kubaani wasoma kwani bwe baali baleeta challenge abawalimu abamu ku Sheikh Albani ku siyamu yawmu sabti ate negenda tukola ekigambo ku luno saba Allah tutaase kubanga Arafa agenda kuba olwakumeka esiibwa tesiibwa tugenda kubeera mu ekyo naye babuuza Sheikh Albani tuweeyo ayogera nga bw'ogamba kubanga balaba ali atya ate abawali muasir abasinga bonna baga nti olwomukaga terukola lutya abangi tuweeyo sammu mutubuulireko abafaanagana nga bwemugamba naye tuli ku kigamba taasub al arai arrijal sheekhe yagamba nti ataasub al arai arrijal yahulu baina almar'i wattibai addalil okutunuulira endaba kwekwata ku ndaba z'abantu kisobola okujja omuntu oba okuteekawo olutimbe oba okuteekawo oluwonko wakati w'okugoberera obujulizi n'omuddu oyo mu kifo ky'okugoberera obujulizi yataasab ayeesigama nakwekwata ku arai rijaali niyo no sheekhe yagamba nayo sababu min asbaabi dhuhuri albidai mu nsonga ezisaasaanyiza bidaa wano n'agamba ekyokubiri wa maarifatu lhaq n'okumanya amazima wantegereka bulungi wansi sheekha yagezaako okunyonyola kikyategeezezza mu kigambo ekyo nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah wa abantu bagambira nti mugoberere Allah biyassa ku mubaka we Muhammad qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana solo basanga nga bekigambo kyabe bagamba nattabi' ma alfayna alayhi abaana temujja kutujja ku byaffe temujja kutujja ku byaffe ebyaffe weebiri asanga olumu mulokole nga kayana n'omusamize
ani munaddiini ku bombirire omulokole n'omusamiza ni munaddiini amusamiza amanyise bo nabo bannaddiini yaabwe emmengo mwatusanga n'eddiini yaffe n'abalokole balina eddiini yaabwe sibe guli naye nga bakayana omusamize n'agamba omulokole bwebanga katonda gw'osinza gy'ali njagala tubiisanyeemuwa ne bakuma omuliro byaliwo ewaffe e Uganda omusamize nanga nti omuliro ogwo ngenda guyitamu nga gwaka bwe ntuuka eri naawe ongoberere tulabe oba katonda gw'osinza gy'ali omulokole yasomawo obujulizi tokemanga mukama naye nga omusamize akoze atya bakuma omuliro nagukoleeza ne gwaka nagweteeka mu nkwawa nagweteeka mu ngoye naye ngaolaba nakijjeyo nga kikyayaka nga nekimwokyeza naye eno gyakissa omanyi waliwo kyawo waliwo enviiri awo sibe guli naye avaawo nga teziyidde namuga naawe gezaako kale omulokole naga tokemangani naye bonna bagamba mwatusanga n'ebyaffe n'abalokole so bagamba basanga n'ebyabwe oba ebyabwe byebiriwo ate kati omusamize ku kimujjako ekyo yagamba nti ne abawarabu bemulaba abo ebyo byemukola zemmandwa zaabwe bwezityo bwe zisamirirwa so nomubiwulira nga babyogera ti bino byetukola eno mbuze emmandwa zabaki zabawarabu nabe batebasamira kati mumwaleke emmandwa zammwe wano nemukope zabaki ne hatha jahalun wa dalalun obutamanya nabuki nabubuze nekyo nasalu llah alafu walafiya kati aya esanga surat al-Baqara surat al-Baqara 17 wa hadha huwa sha'nu al-muta'assibin al-yawm eyo embeera y'abantu abekwata kuki ku ara'i nnas au ara'i rijali olwaliwo batebafaanana yagamba ng'abaani min ba'di atba'i al-madhahib min ba'di atba'i al-madhahib sheikh alinga agenda okwogera kuffe n'abamu kuffe abagoberera amadhihibu yata'assabun bimalik wa hambali wa shafi'i wa fetuli bamadhihibu ga shafi'i era wane Uganda amadhihibu agasinga okukwatayo ga shafi'i tosobola muletera bya hambali nakola atya fetuli ba shafi'i fetuli bakadde bafe abasinga ba imamu shafi'i imamu shafi'i yagamba imamu shafi'i yagamba imamu shafi'i yagamba nga balinga abategeeza kantu kano katokota nga balinga abategeeza ti imamu shafi'i oba oli awo bye yayogera bwali bubaka naye nga annahu kana talibu yali muyizi nga alina bakola atya basomako ne basomako balina bwe basomako mukadde waffe shekhe Musa Muzammilu Abu Aisha yali ayogera ku hadithi ekwatagana ku kusiiba olunaku olw'omukaaga fi nawafil fi ghayri alfarida naga nti hadithi ekituufu ntuufu naye obuzibu buli mu kugituusa ku bantu n'embeera gye gyetuuka kuki kati ffe tugirabira ku bana abagamba nti nfu naye teriyo basooka kugamba nti ntuufu nga Albani tannabeerawo Albani si yagamba nti ntuufu yekka naye ffe tutandikira ku Albani naga nti bani tuddeko emabega n'atuzzaayo omumanyi gundi yafa mu mwaka gwa 56 omumanyi gundi yafa mu mwaka gwa 7 omumanyi gundi yafa mu mwaka gwa 9 omumanyi gundi yafa kati ffe ne tugiramuliza ku mumanyi eyafa mu mwaka gwa 15 baga nti hadithi nfu naye ate bali abamusookawo bo bagamba nti ki naga nti olaba otya nga sikyemisoso baga nti omwana nga yanyumiza kitaawe olutalo lwa Museveni naye nga yagenza olutegeera nga Museveni yakafugira emyaka 2
naye nga agakitaata gutobimanyi nze nabirabako ate nga yali taliiwo. kati embeera efaanana bwe zityo insha allahu tabaraka wataala abantu yataasabuna bilmadhahibi badda kumaki ekitali kikyamu okutunula madhihibu singa gaba gakwatagana bi asahi lhadith au asahi lahadith obutuufu bwaki bwa ahadith. wasufiya abasuufi bamanyikiddwa abasuufi nze nagamba lwenjogera ku kigambo ekyo obusuufi ngambewo ekyokulabirako abasuufi be bano nga banamanga abo basajja abasuufi ku muzikiti guno ogw'emmanga era baali bamanyi abaali babaddeko ku busuufi tebaziika nga bwe tuziika. waliwo abaliwo nga tuziika mukadde waffe alhaji kalule waliwo temwaliwo manga bamuziika haji kalule. nabuuza sheekhe wange musomesa wange mu kilasi Sheikh Saleh Munabugerere erinnya limanyikiddwa Kigundu musomesa wange mu kilasi twali naye kolo n'ambasada yajja ambasada Semuddu Dr. Semuddu Yahya ne mugamba Sheikh Saleh eyenziika nga mbadde sigirabangako nanga nti mwana wange nange lwe lusooso giraba ate nga mmanyi ahyanan yamiru ilayhim ako kankalike. naye yanga nti sigikolanga atya naga ene nziika nga kati nziika abasuufi baziika bulala singa katundu abadde wano yeebase ndowooza naye ngaawulira nagirabako ogumundi ogwokubiri ewaabwe e Masaka nga baziika era yakulira okuziika okwo ye muganda waffe hadahullah saba Allah mulungamye gwe bayita bamuyita batya ono musajja bazanya nengo naye Sheikh yakyusa erinnya naga nti situufu erinnya ettuufu erigwana okubanga limuyitwa engo nnene ate yesi musajja munene naga nti bandibadde baga nti bazanya neki nemmese. Sheikh naga nti eryo lisoboka okubanga lijja muye naye oga nti bazanya nengo engo nnene ate yamutawaana awulidde. naye Sheikh yakulembera misa nga mulimu nokwe ninga subhanallah nakalaba ku katambi ninga nti kati nze wentiridde bwe nti ate abo abaddewo live kati abasuufi balina ebintu bye bakola naye binyire kati abantu nabo babesigamako era ne bakola eddiini yaabwe okusinzira bwe bagikola batya. aballa Sheikh bye yamenya walquburiyin n'abasinza kaburi abo nno be bazikirikalenge kubanga be balina ekikolo ky'okusinza kaburi. kaburi gye basinza bagiyitaani ya mukadde waabwe gwe bayita Sheikh Ilyas. Sheikh Ilyas yaziikibwa mu kaalo ke bayita oba yali awangalira mu kaalo ke bayita Kandaharawi mu Pakistan wakati wa Pakistan ne India. kati Sheikh oyo abantu abalina enzikiriza ey'ekizikiri batwalira ddala omuntu agenze ku kabuli eyo n'okugyetooloola ng'akoze kyabbeeyi okusinga agenze Makka okukola hijja. era omuntu okukola hijja nga tannakola tawaafu eyo aba mukendeevu wa ddiini okubanga mujjuvu akamirise. Sheikh Ibrahim Kisekka kabuli eyo yaŋŋamba yagirabako e Pakistani era lumu nawe nali njogerera ku kigambo ekyo nanga nti sooka ompe ku muzirano nkole taaliqi n'atunnyonnyola akaala ako ne Eliyasi n'abeetolola kabuli balina n'erinnya lye bagabira omuntu oyo amaze okufuna imaani eyo. nolwekyo abo nabo abantu yataasabuna ilayhim era tasobola kimujjako. oba omusajja yanyingiza obuzikiri nazikirako
bamuyitanga Sheikh Ayub nezimu ku sunna zinasinga omuyigako sunna ya kulya ddaaku yali talya ddaaku kyaggulo nga ddaaku agirya mu budde olwamalirizanga ddaaku bwe tuti wuzu swala subwe wuzu swala subwe ebbanga linafulumako naye nali nkyali student mu kibiina kya 7 myaka gigenzeemuuko twafuluma ne tutambula paka seetaawo naye nga twavudde bugerere nga nabeeka wakakasa yazikira dda mumuleke mwana talibula wanti nfulumye ne tufuluma okuva ebugerere ne tugenda Kangulumira ne tugenda tutuuka Ejjinja ne tujja Mukono awo tugenda tusula tutambuzewo bigere ne tusula tambuze pupi twafuluma omwezi gwawera twamalira seetaawo kati mukumalira seeta buli omu ne bamutikka nadda ewaabwe lwekyo bakuburiyin nabo abantu besigama ku mbeera eyo nga Sheikh bwe yagamba idha du'u ila ittiba'i alkitabi wassunna bwe bakoowolebwa okujja okugoberera Qur'ani kyegamba n'enjigiriza y'omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wanabadha ma hum alayhi mimma yukhalifuhuma ihtajju bimadhahibihim okuba nti basuula kino bange bye muliko si bye bituufu mubiveeko ihtajju bimadhahibihim fetuli ba madhihibu ga Sheikh fetuli ba Hanabila Sheikh fetuli ba Shafi'iyin Sheikh fetuli ba ihtajju bimadhahibihim buli omu azza endaba ye ku madhihibu ge ng'ensi bweba yakikwata si kyokka wa mashayikhihim ne baseeka baba nze ndi ku seeka wange nze ndi ku sheekhe wange kyakola atya si kibi omuntu okuba ne sheekhe we ebbanga sheekhe lyamala nga kyaliko kyekyo naye idha khalafa sheekhe ma qala nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'u sheekhe singa yawukanako ekyo nabbi kyeyagamba togoberera muwalimu tegerekese bulungi bonoba omugoberedde ejja kuba taassub li ara'i rijal anti owulira kuba kati ensi mwe tuli ebifuluma biki bingi emitimbagano mingi ekintu kifuluma nga ng'oyongera okwebuuza naba kambo ekyokulabirako njogera nnyo ku muwalimu oyo ngenda kuboogerako bombi kuba bagenzi bali basajja bannasunna saba Allah abasaasire era akkiriza obuweereza bwabwe omu kubo Sheikh Abdul Karim Sentamu Sheikh Abdul Karim Sentamu yakwatanga omuzindawo n'asomesa nga nzibwe njogera kati oli najja n'ensonga n'awuliriza najja nawe kati Sheikh ensonga gye wasomesezza ate laba ku kitabo kino Sheikh nga tasika muguwa era takuba mpaka ng'akwata ekitabo ng'akibikkako ng'akitwala eka ng'akisoma okuva ku ddiba yasomanga ng'asoma ebikwatagana ku muwandiisi w'ekitabo kuba ebyo ebisooka n'asoma ekigendera ky'omuwandiisi paka ku kitabo gye kikola kitya bw'aba ng'alinamu ensonga z'atategedde n'akiddamu bwe yamalirizanga n'akomawo bwe yazuulanga nga kyabadde ayogera si kyekituufu okusinza ku kitabo ekikoze kitya ng'akomawo ku muzindalo ng'aga nti bange ensonga gye nabadde mbagambye si ntuufu ensonga entuufu muganda wange yampabuddemu saba Allah amuwa obulungi yeeno tosuubira nti omusajja yalina ikhilaasi komulala ndiga nti gwani abamu kubo wallahi nga bayizi be baana be naye ng'amazima agatwala nga maki owokubira Sheikh Abdul Hakim Sekimpi njagala bawayo kiswa ntono ku ye yali asomesa tafsiri ekatwe Sheikh oyo yajja mu Uganda nga yakava mu Qura naye ng'engoye yayambalanga suuti kawunda suuti ez'emikono emimpi ng'emirundi egimu zikweya kati kwolwa ng'abayizi bano batamwa ekatwe mu Daruswabo
yasomesanga baada magharibi nga batamuko enyambala ya sheikh nenga sheikh aina ilmu era abasajja banabidda bakakasa ku sheikh ensongezi ne babuuza kati tunafuna muntu ajja mu bigere ebyo yali amanyi tafsiri ekyokubiri ng'amanyi oluwarabu Abdul Hakim Sajimbi huwa al-bahr fi al-lugha bahr fi at-tafsiri kali kitegeza yali wakitiibwa era yali munene niye amaliriza okusomesa nga nze maliriza ne bakimwe swala kati abasajja ne bakola omujamala tugita mujamala nga bana Sudan bakikozesa nga Sheikh Faddal seka najja maaso kola kutya okusaaza mustami' atatuuka mu bukongovule bwa Sheikh najja namugali yasoka mukubaka ama Sheikh engoye ezo tezisaaza swala Sheikh namutunuulira bwati na istawu atadil namugali Sheikh namukwata wano Sheikh engoye tezisaaza swala Sheikh fi tawadhi'ihi mubukakamu bwe yavayo mulaini naye nga amugambe nti Sheikh Faddal tategedde kunyumya kubadde w'ababiri bano naye nga Sheikh bamunyigidde muli nga kiku n'avaayo nadda mulaini imamu n'ayingirawo n'asaaza darusu eyaddako Sheikh yajja engoye eziri waggulu tiyaddeyo kweyesa okutuusa Allah bwe yamutwala nam neyamukolako daawa kati ani gwe bakozeeko daawa nam ani gwe bakozeeko daawa ya Jamaatul Khayr kati gwenyinza ogaa nti Sheikh agambye waba Sheikh agambye nga ye tasobola kwegamba agamba baki tugamba nti okugamba kuno kugambe nga bw'ogamba ntegerekese bulungi kijja kuba kituyambako okuba nti abantu bano yahtajuna bi mashayikhihim bateekawo oti nga basheekhe baffe nga kye bateekawo kyekyo n'obuzito bwakyo bwebwo fahimu ya Jamaatul Khayr ntegerekese bulungi abooluganda kati ekigambo kya sheekhe n'agamba tebakoma nno kuba wali mu bokka wa abaihim ne bakadde baabwe bati kitaabe babakoonako nze taata wange bw'atyo nze taata wange bw'atyo tusaba Allah asaasire kati bano baseka Muhsin bo balina ekyengera nti bwayimira naga kitange nga bwavayo afaanana ne kitaawe afaanana n'omwana naye waliwo agamba taata wange nga gamba buli omu awakanya munne neddala ekitaawe nga nawe owakanamu kati kati omulembe gwetu ffe tubadde abaana kati ffe basajja bakulu bano ba Sulaiman ayimira gali omwana nagayo kitange kati kiba kibi okubuuza omwana taata we ti naye nga ayina gyatuuka omwana ne bamutwala nga alhamdulillah mwana atugambye ebigambo nga byebyo byabagambye byebyo naye nga tasobola bigamba kitaawe ekitaawe ne bwabimugamba bulaba kikyomanyigwe ngalaba akaana akatasaana namugamba bigambo Abdul Swamad ne taata we Swamad Abdul Katungulu ntegerekese bulungi noli kikyensabire era nga nayo daawa njagala gikola mu mmwe buli omu atwala obuvunaanyizibwa ng'olina omwana okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akufaanane twabadde mukuziika eyo twabadde mukuziika atina we twabadde n'amiiri oyo omusajja n'ayogera ekigambo ekinene eno enjogera yabannamawulire n'awemula bakuyita kuwemula yabuuziza munne okyaliyo ewambogo nti buluda zikyazisoma munne n'amugamba nti abaana bayonooneka n'amugamba bava ku buluda nti bayonooneka bonna batabulika kati balabamu abatabuliki nga muli bononefu ate mmwe mwe mubalaba bali kuki era obutasoma mawuledi
obutasoma buruda bwononefu ku bannabidda. Nammwe okusanga abasoma maulidi ne buruda mulaba aboononefu ku busalafu sibe guli. Kituufu ekyo? Kati kitegeeza nti olutalo luli wakati okulaba nti ani agwana okutereza munne nga tulabira ku baatukulembera abalongoofu. N'ekyo abantu ensonga eyo nkulu era evuddeko okubula kw'abantu okubanga nnaasu yataassabuun bi arai rijal. Era omusajja ayimirira wayimirira nze sheekhe wange gwe ntambula naye oba mutuufu basi muki tombulira birala. Eddiini si bwetyo. Faidha jaa alhaqu, amazima yogamala okujja, obulimba tubuleka ne bwoba obadde obwagala buleke, tambula n'amaki. Eyo eddiini. Kambo ekyo okulabirako ekisembayo mu dawusi yaffe y'olwaleero mbadde mpuliriza ku audio ya sheekhe wange Seka Isa. Manyi namwe musomesa wammwe Seka Isa Kakembo, si musomesa wammwe? Naye abadde anyumya okubanga abantu beekwata si okunywa, adde asomesa abantu okwekwata ku sunna. N'agamba nti omu ku bakyala ba Nabbi yalina oluganda sallallahu alaihi wasallam, yalina oluganda ku Hamza. Naye bamala okutta abattibwa omwafiira Hamza, yafiira mu lutalo ki? Gwe yafiira wa? Yogera nnyo. Hamza yafiira mu Uhud, okakasa? Hamza yafiira wa sheekhe? Ghazwat Uhud. Barakallahu fik. Ono kati atidde bwe batebajja omuntu kulayi. Hamza yafiira mu lutalo lwa Uhud. Kati omu ku bakyala ba Nabbi alina oluganda kwani? Adduka agenda alabe. Jukira Hamza bamala mutta bamubaaga, bamugyamu ekibumba, bamusalasala bali akyali mu mikono gyabwe kubanga be bamuse. Kati omukyalo ono ng'ayinza, Nabbi n'asuubira nti ayinza okufuna okukola kuki? Bw'anaalaba ku mayiti ajja kufuna embeera endala. Jukira yo omukyala adduka agenda alabe ku mayiti yaani y'owa famire ye. Nabbi kyeyava atuma omu ku basahaba sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu n'amugamba nti genda oyimirize omukyalo oyo aleme kulaba ku mayiti eyo. Kakati ono bwe yajja ye yakozesa ndaba ali ku kiragiro kya Nabbi naye talina kye yayogera, yakola yaziiza mukyala aleme kukola kutuuka ku mayiti. Omukyala yalinamu ku maanyi, kyeyava amukoonamu katono. Omukazi akoona omuki, musajja n'ava mu layini oli ne yeeyongerayo. Kyeyava amugamba ali ku supiidi okutuuka wali mayiti, n'amugamba nti omubaka yantumye nkuziyize, haadha amuru rasulu. Bwe yawulira ekigambo ekyo wennyini we yali tiyasimbula kigere kyakubiri, kyeyali asitudde mu bbanga yakisabusa wansi, yali agenda mu maaso n'akyuka, haadha amuru rasulu. Omubaka bw'ati bwakoze atya? Yaŋŋambye nkuziyize, n'aweeta. Tiyagenda mu maaso, naye ate okuziyiza kw'omuntu ono yali akuwakanyiza. Naye olw'obuzito bw'ekigambo ky'omubaka tiyagenda mu maaso sallallahu alaihi wasallam. Naye bameka nti omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti nafu gundi agamba. Wallahi bino bye tubagamba arai rijal, abantu babyogera mumizi okwo temubiraba. Oli wamugamba nti hadithi ya mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba. Nagandi Sheikh sokolindemu omumanyi gundi wali omuwulirizaako. Lumulali nkayana ni muganda wange Hassan Nyanzi nekimuwabako. Nanga astaghfirullah. Ne muganda Sheikh obadde okoze ensobi ne twali mu masjidi Nakasero. Naga nti mbutuufu simanyi sitaani ebadde nyambaziza ekyambalo ekikyamu. Nolwekyo tugamba nti obuzito bw'ekigambo ky'omubaka tetutunuulira ndaba ya muntu ndala yonna singa gabanga ge mazima nga gazze ne gatuulawo, illa okujjako ng'abantu boogezza Nabbi kyataakola atya ne bamukonjera. Awo tuddako emabega tuga nti okyokyogera okijjeewa. Naye fa idha dhahara alhaqu, mazima bwe gamala okweyoleka, fala nattabiu illa haqqan, tebina kye tugoberera okugjako amaki amazima.
lianna olwokubanga eyembeera yeyina enkola y'abatukulembera abalongoofu nga bwolabye mukyala w'omubaka alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum wajazakum llahu khaira. Tugamba tekisembayo sheekh kyeyogera ti abantu tebakoma kugoberera bakadde baabwe ne bajjajja baabwe. Tuli ku nkola y'abajjajja. awalau kana abauhum, ne bwankubadde bakadde baabwe baalinga la yaqiluna shay'a, ng'ebintu babitegeera, wala yahtadun, era tebaali ku bulungamu, era munasigala mubagoberera. Oli yagamba erinnya lyo kandireke tize toyinza kunteeka ku kyakuwasa wa muziro gwange, ekyo bajjajja bakiramula kyaggwa. Oli wa muziro gwange nze matovu, ate oŋŋambe mpase na matovu, mba ntegeera olwo mba mpadde bajjajja ekitiibwa, nze ekyo kyaggwa nga si bano si be bagambe ddiini yekola etya nga totubuulira sheekhe ekyo ffe katugamba ti endaba ezifaanagana bwe zityo, narja ila alkitaabi wassunna. Nasalu llah alafu walafiya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasi tujja kugenda ku nsonga ey'okuna mulundi gwaffe ogunaddirira eyitibwa atashabbuhu bilkuffaari. Ekimu ku byogedde okwoleka bid'a okusaasaana, atashabbuhu bilkuffaari, okukoppa eri mu bakafiiri. Naye nabo bakola bwe naffe nga sheekhe bw'anatunnyonnyola ku bigambo tunaabiraba insha allahu taala, nakyo kyeyongedde okusaasanya bid'a. Mutunule amaziika gaffe, ebintu ebimu bye tukola mu kuziika twabikoppa mu bukafiiri, ebimu bye tukola ku mikolo egy'embaga era nze neewuunya sheekhe waffe Sheekh Abdurrahman yali musajja munene omuyemeni, yali musajja munene, wallahi yali musajja munene, naye baamukuba amasasi ng'ajja kusaala swala ya dhuhuri. Tebaamuyingiza mu muzikiti, baamuyisawo buyisa nga bakakasiza nti afudde, si bamutwala mu ddwaliro. Ate ebiriyo ebyakulongoosa, so mutwale poliisi emala okunoonyeza, ebyokunoonyereza byo tebiriyo ebyo. Ne bamutwala mu kasenge mu biyigo we banaaliza, amawulire gamaze okuwulika sheekha akubiddwa amasasi afudde, bahuraasu ne bayigga abakozi obutemu, ne bakwatako babiri, nabo ne babakuba amaki, kuba abalala badduka. Ababiri be baalaba babakubirawo n'okusipooti awo, ate bamala bakuba kuba nabo baali basiraamu, naye nga beesigama ku sayidi y'abahuuthi. Ne babatwala ne babanaaza, nabo ne batwala ne babaziika mulimba endala. Naye sheekhe bamala okusaala dhuhuri ng'abanaaza bamaliriza, nabo ne bajja ne basala dhuhuri ne bayita mayiti ya sheekhe. Asiri yasanga sheekhe ng'amaze okuziikibwa, naye yafa dhuhuri essaawa mmeka ezo? Kati omuntu bw'afa ku makya akali totogera ku makya, afudde essaawa 12, bwe wabaawo obusobozi ki ekitugaana omumuziika ku ssaawa 2 ez'ekiro? Busobozi ki obutugaana? Illa tashabbuhu lkuffar, apaana okujja kukufaananize ssaawa 2 tumuziike, kuba tewe kitugaana kuziika mu budde obwo. Kale bw'aba akeereye, lwaki tumuziika ku makya ssaawa 2 ez'oku makya? Baada subuhi tumaliza subuhi ti tutwale muganda waffe tumuziike, kubanga okumwanguyiriza omumutwala kyekirimu obulungi gyali n'eri ffe, okumukeerera kyekirimu akabi gyali n'eri ffe. Abantu bangi bajja kujja bambi n'ebiwoobe bijja kutandika, okufumba emmere nako kuyimirirewo, gasiya mungi agenda kwetoloolerawo kubanga mayiti mukyagirina. Naye buli lwemala obbavaako bweti khalasi, era nze kanname mu butongole nga siwandiise ndi mu kamera n'amambulu, si kiraama kati na kiraama dda yabbaka yakimanya Amiri. Nze obudde bwenfiirako ebikozesebwa kasita bibeerawo, temulinda beewaffe. Nfudde 11 bombo basobola okusima nga bukyali khalaasi, ekiro ekyo nsuleyo kuba sikyayina mugaso mu mmwe. Ntegerekese bulungi, sikyayina mugaso muki? Ekyo twetaaga ku mufu asigaze ekiki, ne bakuŋŋaanya obwana bwerawo, naye ne obusimbisa. Kati fe abalina abaana abangi bakuŋŋaanya ogati
kano bambi kabadde kakyayo bali mugaso kyoguli awo aseeka omulimu abadde agukoze gwe wandigukoze ewange gwe wadde yagala ojja ogukola ewange era nze nina ogukola kubanga wange ntegerekese bulungi. Nekyo inshallah tabaraka wataala tukubiriza abantu nga tubagamba nti ebyo byonna kwefaananyiriza bakafiiri. Ensonga eyo tujagirabako omulundi ogujja inshallah tabaraka wataala. Omuntu nafa ku ssaawa 6 ne batabika, era twabadde lwazi aluwa taliiwo, twabadde wa lwazi emabega kawo nga tuziika jjajja waffe maama waffe yafa ku ssaawa 5 oba ne batabika, kati batubikira lwaggulo nga tukyasobola kuziika tunaziika enkya, naye nakibagamba era naga nti eno enkola si yaffe ya busiraamu okusuzawo abafu. Ng'obudde ssaawa 6 omuntu naafa ku 6 aye ne muziika enkeera ku ssaawa 9 oba 10 yeno bwe baba basaalongo batuusa ate ne ku 12 babaziika kawungeezi ng'enjuba egwa bano basula kozi oli saalongo yeegaaye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atumalire. Barakallahu fikum. Wagala okuliisa ku bantu emmere n'okufumba emmere ebimu katubireke kubanga nabaddeko ne Sheikh Mutazindo Masaka matuzika Sheikh twali tuziika muwala wammwe w'ekitosi wetwaziise Butambala, naye nga baavudde mu kuba nti waliwo omufu nga gulinga mukolo gwa ssanyu. Nensooka mbuuza tuli ku mufu tuli ku ssanyu? Sheikh Mutazindo Amiri nanga ati Sheikh ebiro ebimu tojja kubitegeera. Yafa ku ssaawa 6 ne bamugya ekitosi ne bamuleeta Butambala n'asulawo ne bamuziika ku ssaawa 10, naye okuva ku ssaawa 5 nga boogera bayogera oli n'atuuka n'otunnyonnyola yamwogereza atya, yamuwasa atya, yazaala atya, omwana asooka paka ku mwana asembayo. Esitole naggwa ne baleeta omulala naye n'agidda sitole nga ziryawo teziggwayo nga biki bye tuliko sika tujja kubitegeera. Era abamu tetwaziika kasita twamala okusala ntuga tudde Kampala ng'ate bwe bagenda omujja okumutwala omuziika waliwo mayiro endala 3 kati oli kyeyava ayogera Jalaluddin saba Allah mulungamye n'agamba nti mukole ebyafaayo naffe mutuwe obwangu okuboogerako. Ani yaga nti jamujje mutwogereko mutuwe obwangu be butayogeddeeko saba Allah taasi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.